Esawa yalo alien bambaninze okuyimba mu show yonna. Omulimu gwe kuyimba. Abamu wagate mugenda muteremere kusuwana. Alien kiriza obagana. I'm going to be open. Kiriza obagana. Breakthrough yali palaso kukukuba luyi. Ate yene mukimutira Kalia gyali azimbidde banga brand si nyangu ya kuzimba. Ne kimutira brand gyazimbidde banga erika amanyina agabagenza agaba Moza Radio. Jatagenda kuzaawo kati. Wandibadde mugezigezi nnyo okumanya nti oluyi lwatta Kalia ya palaso. Then nze sigenda kulwana. Kyekyandikoze njawulo. Teri alwana teri muntu mutegevu nga alwana. Okwanula nti kukola value. Palaso wandibadde mukenkufu nnyo nomanye byabawana Shiba Kalungi kwali kulwana mwali mugenda kwetta ne ba good life. Bwebago bakubwa mama Kabila ensonyi tozifuula busungu. Alien Skin gojjonkera ye muyimbi ye KRS strategy eza abayimbi b'enaale mu stage. Endongo yali yabalemerera nga babagoba dda mu bivulu wakoma ku performinga ddi. Okuva lwe bakuba obucupa nga buli stage gy'olinnyako bakuba bucupa gwe wakufuula kusabiriza. Tobeera mwerabize. Nkimanyi toyinza kwagala strategy ya Alien Skin yakubaza ku bivulu kubanga mwe mwagufuula kusabiriza. Jeno tebanzikiriza kuyimba eno. Bobby Wine gwowaana ye yakozesa eggaali y'okubalemesa ebivulu nga buli lwe mugendayo babakuba obucupa. Olwaleero toyinza kumupraisinga over Alien Skin. Kituufu Alien Skin alina ebizibu bye naye mu abayimbi b'enaale mumulina ku appreciatinga. Kubanga omwana yalese strategy n'akulaga nti akozesa eggaali evaasinga eggaali balondemu abo abakuba obucupa. Ekyalema poliisi gwoperforminga wa bucupa si bwe bwakulemesa si gaali ya kadingo. Kati olwaleero oyinza otya okutugamba amazima ddala nti Alien Skin akola kibi nnyo okutambula n'eggaali nga tonenya kadingo. Waliwo muyimbi atalina gaali size ez'abalemesa. Gwe nawe singa walina strategy ng'eya Alien Skin singa toperforminga baali tebabagoba mu bivulu byonna nga buli woolaga babakuba obucupa. Olwaleero temwegazaanya olwa strategy ya Alien Skin. Tosobola ku appreciating ekyo nkimanyi mwagufuula kusabiriza. Buli aleeta situation mukole mumulabira ddala bubi kubanga mwagala okutega ekibato. Netukuso tusanze tulaba. Omwana mumuwe ebimuli bye temukozesa advantage ya problemu ze kwebyo ebyamusobako kwefuula mubuulirira eggaali z'abo abayimbi size ez'abayimbeso okuyimba operforminga watubuulire. Uganda Police mwakwata Honorable Segirinya ne mukwata Honorable Sewanyana ne mubateeka mu kkooti nga mubavunaana nti bateeka ssente suspects okuteeka ssente mu bantu bemwatuuma b'ebijambiya Masaka mwabasiba. Uganda Police ne mukwata abavubuka ba NUP ne mugamba mwabakwata n'ebijambiya mwabakwata n'obubazi mwabakwata n'obukumbi mwabakwata n'ebiso ne mubakwata n'amayinja abamu ne mubakwata n'ebintu nga engoye ezeefaananyizaako egy'amazzi ne mubateeka mu kkooti maso. Abamu bali makomera abamu tebaddanga mukulabibwako. Uganda Police Palaso n'agenda ku kifo sawa mwenda n'akola surveillance n'addayo n'akwata ssente n'agula ebiso n'akwata ssente n'agula embazzi n'akwata ssente n'agula obukumbi n'akwata ssente n'agula zinajjolo ebissi n'akwata amayinja ga ziminzaani n'atambula n'atuuka ku maka g'omusajja n'amenya ekikomera ne battembwa akabwa akato ke bayita peti dog ne kayiwa omusaayi omusajja atunudde tannabafuna kabuntu ne batema akabuzi ne kayiwa omusaayi tannabafuna kabuntu ne boonoona byonna bye boonoonye. Uganda Police mwakwata Alien Skin nti yakuba abasawo ne mumuteeka paka Luzira paka mu kkooti omusango gukyali mu kkooti ne mukwata Alien Skin nti yabba akasimu. Palaso eyakwata ebiso ng'abaana ba NUP bye mugamba. Palaso yakwata enkumbi obukumbi ng'abaana ba NUP bye mwagamba. Palaso yakwata obubazzi ng'abaana ba NUP bye mwagamba. Palaso yakwata ebijambiya ng'abaana ba NUP bye mwagamba.
Palaso nakwata amayinja ga minzaani ng'abaana b'NUP be mwasira mu koti masho. Palaso yayimirizaawo gavumenti ya Uganda nti mutuuka okugamba nti Palaso assaulted attempt grave aggravated murder etuukawo ddi. Okwata akabwa kosanze mu maka gaako n'okatema ne kayiwa omusayi ne kafa. Is it murder or not? Okukwata akabuzi kosanze ku muguwa n'okatema ne kayiwa omusayi ne kafa. Is it murder or not? Okukwata ekisi n'okikuba ku ndabirwamu ewebasa omwana omuwere w'emyezi 2. Is it murder or not? Okukwata ebintu n'otematema ebintu bya munno ng'omenya ekikomera kye. Is it murder or not? Ng'olina ebiseera. Uganda Police abavubuka b'NUP mwabasibira ki? Abamu bakyavundira mu makomera. Uganda Police. Palaso right now, gwe mwana mayanja family gwelina. Wizo mumulaba yayika Windows. Kamiyoni huyo mulema. Kitaawo alinga ayina ggwe ategeerana. Omuntu ategeera asaba n'emmere olumba otya amaka g'omuntu n'amajambiya nga naawe kooli ate ng'ate naawe kooli n'ebisi. Oh my God, njogera ekindeke ki sijja byebalama byogerako nja kuba munnanfuusa siri munnanfuusi sirina side right now. The city munanfusi si pretending as sino nya likes and comment, but I'm going to speak the truth. Olumbo tyama kagamu no muri abana abato omusula mama wo mukazi omukuru nokole fujje nkana unamutuka no kume moto ko mulio. Can you imagine? Is it a country? Is it a Ugandan? And in a gwanga lina security. Where is Uganda police? Where is the security? Where is the bitongole bikuma dembe? Where are you? Tuna mala kuzika kubana ba wechala aluwa viso. Vera neba village. Ba ala DC. Village ambega. Village mbega. Ne Paris piso. Bana bacha. Bonna bale mwa lwansonga ki. Bale mwa wai. Omuntu ena kasawe fula ganga sita. Muna ba South Africa lwacheri muntale zitakoma. Nze mpanyo muntu achitibwa we South Africa. Bano ba Adam. I respect them. Because South Africa was on what country? Alien sikini abadeta najja wano nga mwena muzinga michira n'ebivulu ne batimba temujjanga muti abantu paka bwe yabalaga nti asobola okukozesa eggaali zezimu ze bakozesa n'avaasinga nazzawo ekizibu ky'obantu okuba obucupa. Polisi teyabalemwa. Polisi teyalemwa bakuumira ku bivulu. Muli ba gavumenti nnyo polisi teyalemwa. Alien sikini mumwagala mu mbeera ya lukonvuba ng'eyabakwata. Strategy ye yokulaba nti amala wefujjo ku bayimbi be naale mu mubiviro temujagala toyinza ku appreciatinga ekyo tosobola era ojja kugivumirira nnyo eggaali naye gwe tubulira performingawo. Waliwo wano muyimbi wa opposition atalina ggaali. Lwaki to complaininga ku ya Bobi Wine yabalemesa okuyimba buli wamu ne babalyoka babakuba amaze babakuba obucupa ne babakuba omusulu. Lwaki tojogerako? Omwana alese strategy engeri kimufo kyemwandijja appreciate nze musobola okukola n'okugenda okuyimbira ku bantu nga tewali abatataganyiza ekyalema police ekyalema government otudde kativi omujjonkera kubanga mwagala okulaba buli awagira NRM buli akolera NRM ng'ali mu bukonvuba nga bwe muli buli omwagala kumufuula beega temusobola ku appreciating wadde strategy nti omwana nakoze kino ekyatulema mwana buli akoze kino ekyatulema mwagala kumulaba wansi wammwe nayo tusanze tulaba kati akaliro kagenda kukukwata gwe bagoba ku bwa maama Kabira akaliro kagenda kukukwata ojja kulya ebigambo. Alien sikini ayina ebyamusobako ayina byakola ng'omuvubuka naye mwabayambye mwali temwina na bwogerero wano si because of alien sikini ng'otandika otya okumujjonkera kati katuwabike dagala ogende bwera okwepakasiza. Omuvubuka ono alien sikini mwamusibira ki? Bw'abeera nga ye yakuba abasawo olw'okulagajjalira omulwadde we ne mumusiba paka ono eyagenda ku show Ruloba nga tebamukkiriza kuyimba tebamulanga wabula bwe yawulira nti alien sikini gyali n'akwata akasimu
n'akubira omutegesi n'amugamba ndikyaliiwo ngenda kujja nkuyimbire ku bwereere ng'ekigendererwa kyakulwana na alien kumukolako bulabe ne mukyusa Uganda Police omusango ne mugujja ku oli ataali mulange ku bipande Palaso taliiko ne mujja omusango ku oli eyalumba munne ku mulimu gwe eyagenda neyeetega munne ku mulimu gwe omusango ne muguteeka ku alien skin era ne muguyita assault ne mugamba alien skin ya sabotage ng'emirimu gya Palaso omusajja yatuuka n'abeera ku mmotoka ye n'avaibingira ku mmotoka eyiye ne mutuuma nti yakola stage eyiye abayimbi bulijjo bagenda ku shows beggalira mu mmotoka paka oli lwava ku stage bava mu mamotoka ne bagenda baaka stage era abantu ne bakuŋŋaanira ne badduka okulaba ku bayimbi baabwe alien skin kye yakoze musango ki alien skin gwe yakola gwe mugamba nti nno yasosonkereza omulimu gwa munne Palaso yali mulange musobola okutulaga ekipande kyonna nakuliko erinnya Palaso nga bamulange okubeera ku Forest Park tekuliko erinnya lya alien skin bannayuganda omuntu waasalirawo n'agamba ngenda kujja nkuyimbire ku bwereere ng'alina sho embaale n'atagira nti nja kutuuka leeti kkiriza obagaana omusajja gwe bayita Palaso ne mumuteekako assault eyali badde avunaanibwa omusango gwa aggravated murder njagala mbuuze Uganda Police Palaso yayimiriddeko gavumenti ya Uganda nti yayina obusobozi obukwata ebiso obukwata ebibazzi obukwata obukumbi obukwata ebyambe amajambiya amayinja ne balumba amaka ne batemula buli kintu kyebasanzemu ne battaakabwa ye n'atavunaanwa bannayuganda mugenda kuvaayo mulowooze nti banawulira bye mubagamba nga waliwo abaana b'NUP be mwatwala mu kooti masho olw'okumusanga ng'alina ekiso oba kyava okugula oba kyakozesa emirimu gye nti mumusanze n'akambe ne mutuuka n'okugenda ew'omuvubuka gwe bayita Kivumbi omukuumi wa Bobi Wine ne mumwaza ne musangayo obwambe bwakozesebwako okuwaata emmere ne musangayo omuggo gwakozesa okwekuuma ewakaawe ne mubikwata ne mugamba byakulwanyisa by'amagye obeera otya n'akambemo ewaka kabadde akozesa okutuusa obulabe ku bantu waliwo ennyumba omutali kambe naye ono n'akwata ebisi n'atambula nabyo mu kkubo eyo ne tuvaayo Uganda Police we need a clear statement lwaki Palaso mwamuteeddeko assault ng'ate aggravated murder NUP Palaso abaagala nnyo nga Bobi Wine yamma muganda we kaadi Palaso abaagala nnyo ng'ate muwagizi we n'alemu ye ne famire yonna bawagizi be n'alemu Palaso abaagala nnyo nti okutuuka okulumirirwa abalwanirire mukyokka okuvaayo nti no mumuwagire nti yalumba ekigere ky'NUP nga famire ye yakalabisa Bobi Wine okugenda mu ddwaliro ne bamulabisa nti bamugobye tebamwetaaga muli bajega kikaaki. It's a pity. That is too much. Mulekerawo okuwagawaga abantu emirisimiisi mulekerawo okuwaga alien skin bwe twali tutoba ne alien skin omuntu eyampa ssente yali donizere emitwalo 7 era nazoogera temwali ku ground mulekerawo okuwagawaga Palaso teri ali waggulu w'amateeka. Uganda security please wake up. Mulekerawo okuba n'emikwano nga temugibulira kituufu kye girina kukola. Ffe temumanyi bwe twalwa na kulumba ba IO okukyusa nga fayiro buli dakiika kukyusa biki nga tugulangule. Tubakwasa. Kanjogere. Ani gw'ogenda okufuna asobole okukolera ebintu ebyo. Essaawa zino nziramu nti okubira Amisi Kigu ne mugamba Sekasini ne mugamba Sekasini bakute Palaso Sekasini bakute ngezezza obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso bali supposed okuba nga bakwatiddwa bali supposed okuba nga tebali maka gaabwe